Inside Story Uganda, real source of political updates. Kusharinga magoba esebo ekyo kijja tebba bino kwata bintu bya nsima kwata bintu bya muntu kola biki ate nkwadde tujala mu 10% nedda weganze mu kulaba okwange ne bamanerenda ne baki nti incident banezigwawo kituufu incident zigwawo Hajati Namyala agambye kuba alibuuziza nti waki Hajati Namyala afiicaringa waliga nti Minister of Finance yekikoze oba Bankers Association yekikoze oba kiki naye Namyala oyo ali very active abantu batamumanyiiko nti n'ebintu ebyo by'engoberero Hajati Namyala oyo yakolako ne Hajati Mukwaya mukunoonya akalo okay kakati ebintu ndowooza bya ssente bino bizagenda bulungi naye nga gundi sabiriimu Namyalo okay Museveni oyo ayina enkola omugoberera ebintu ayina ebintu bw'abikola kakati nze nyinza okulowooza Namyalo ayinza okubeera chairman w'akakiiko akanoonyeza Museveni obululu okay kubanga kyo kati kirikirya nti akomawo bw'otunuulira Museveni engeri gy'alondamu abasiraamu ojja kutunuulira nti Kasujja yaliwo electoral commission Kiggundu labirewo electoral commission yes kakati n'osanga nti Hajati Mukwaya yakolyako akakiiko ka Museveni akanoonya obululu Kigongo yakakulirako ne gundi Sebeseza wandira kazi kakati nzo kusanga Namyala akakulidde ebintu bya wano ba mafia babalawala nnyo nti ba mafia bakitegedde ani abadde alwana nti president akomewo bonga bali divide between muwozange Museveni ayinza obutadda muwozi n'abeera yes kakati omuntu yenna ebisikiteeka politics is political takers oyinza okusanga president sente zakozesa ku Namyala ng'eba kuba task force zali badde mpitirivu nnyo okay kakati banoonya ekintu kyonna era Namyala ekizibu kyayina nti between now n'okulonda bajja munoonyesaako banoonya ekisobola omutanishinga okumuggisaawo naye nga bintu byonna kakati tugeze bannayuganda baavu nze ndaba n'abasajja abagagga abalwanira emmere y'olumbe bulungi nnyo ate nga nze sirya mu lumbe nze sirya ku mikono naye kati mu byalo eriyo enkola bwe batututte baserikale nti mugenda kwabya lumbe abaana bajja ne bagirya yonna kituufu bagitwala bamanyi olumbe luli luddawo beekubira ne beekuŋŋaanya kituufu kujja oba ku pick up oba kuki kulya mmere bwe kiri bwe bakikusaba ne bagamba mutuwe ku mmere ne mugaana yonna nga bagitwala lwampaka ate abantu bano banafu wali abakwata emiggo okuba baana teri nze waliwo ne baali bazze ne bansangawo ewammwe nali nyeje mwezi nga babiza olwo ne bansangawo ne bagamba mukola efujjo nze nkuba bukubi simu abanga lina ejjembooko n'etokota oleka abantu baleke balye emmere yaabwe babateeredde kituufu kakati bwozira Namyala akugamba Hajati Namyala nti yategese abantu emitwalo yabadde ategekedde emitwalo 2 bazze emitwalo ate nga naabwe yabadde tamanyi n'ebiri yadde tamanyi nti banaawera okay kakati bano kye baakoze emmere baagiyise ne bateeka ku mizindaalo mwefuge mwebuwa omuntu ku mmere nzita amala omanyi omuntu ku mmere naye kyagambye nti tewali yafudde era bibadde bitambula nti waliwo abantu abafudde waliwo omwana omukyala yafudde n'omwana yeyasembye okuva Kololo naye kyeyategeddeko nti waliwo omukyala kuba eyazirise teyafudde yazirise kuba babadde bategese ebifo bingi nga babitaddemu ambulance ezonaki so ebadde bitambula nti waliwo abafidde Kololo ebyo tuli fine clarity eti kati majireeta but what is important nti
bo balowooza nti kintu n'okubanga kiri political stage nti balowooza nti Museveni alina ssente zeyamuwadde oba ababbanga bagule ebintu n'atabigula. Ate ekirungi ekiri omuntu okuwaabirwa Museveni nti ate ye Museveni yategeera kyeyakuwadde ng'ate nekyokoze namyalo mobilize kituufu. Museveni tagaba ssente. Museveni abamufera be bamufera Museveni tagaba ssente bafere baba tamanyi kumufera mama tafunyeemu. When I tell you for the last 10 years Museveni talina kikumi kyampadde and people believe nga bakamiliyoni bazitwala waliwo omujosa olowooza wazikwata nja muvuga ntulika butuli kinabbumu era emyaka 10 bye ne muteeka ku ttaka yali anjereka yali tamanyi bakagula uli yange ye ng'amanyi nti nkane bia district war you got money before you got it. You was the privileged wealth. Israel kulimba amini webali abana baba amini bakaganye bakodo bamini webali ani atabiranga kona bakodomini oyezo musanga ngatu ku bantu bazani yako kati yeli alowooza nti nze ndi mwangu oyina emisango gyo wazza ne bakuvunana osokola abantu abaana 15 bafiiride bweru kano kakizonza lutwe bakakutte abaana bakakabaguza mboberege munzi disonere nali nyundo no yali tamanyi ne Museveni yali tamanyi ndinze byo sibikola umpadde mmeka kituufu biliyoni 2 bwateka waabe kajja kopa bakube jakemu nze soogera naawe kuba manyero ojja kunsasula era ne bagenda bavuddeko naye tebajja kuddamu kusokola ye yali agalambo ntole naye ankozesa endagaano addemu asokola tajja kuddamu kusokola bantu bajja ate akamu bajja kati kubanga kalemeddeko kakizunza olukwe kalemeddeko kagenze emulago pulezidenti yateeka bino ebya transplant ye pulezidenti yagala transplant baali bakola eddwaliro babakube babadde aleme kivaamu kubanga nze tajja kunzita yannemwa ate nze siryogerako naye ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu siryogerako n'omulenzi oyo muleka bulesi kubajja kusasula hirupe ejogo limuggwere ddala mu muntu omu njagala obujozi bw'omulenzi oyo mbumugyemu kati siyaddamu kulwana naye bamutadde emyaka 10 he must pay tawanda kusakubwa ebigenge mu mutwe tawanda gala envunyu mu nnyuma naye namutadde naye nti kyembagamba abaana abo baliko ekibawuki ono yajja kuwona naye kana n'olutulo bajja kayola n'olutulo lwako bagenze ne batirira omukazi emulago ekikolofo nekamuyita gobayo omukolenzi gwe tukunga abantu bakube bakuttira bakamaze Museveni bweyakayi nekoteeka olutulo lwako mu New Vision mbwe milk and maize kalaga nti kali mu kyaji kakola bulungi oba Museveni takakwata abantu baba yetegese nakoze akatamire nga kongera kati kaliko abantu miliyoni 10 bakalinya kagere keka kyasinza okunoonyezebwa abantu 10 abantu baga nti akasajja kakuwe genda osokole kitawo mu nnyuma osokola abantu akuteka ono yajja kuona atambulira mu mamba yajja okutuusa emmamba lwe ziri muvaamu empuuta egenda neeva mu nnyanja ne amaata geyakubanga mu nnyanja ne gajookya ono yayinza naye kano bagenda kafata kuba balemedde kukusokola abantu so therefore kakati abatole abanze ekibankubya tebayinza kubeerawo nga tebasokodde human being erimu sente nyingi tebali sente endala zekasobolako n'olukwe lwako ate bagenda bakola ensobi how can you invest in hotels temuli sente omuntu alina sente yinvestinga abazungu mu foods mmere n'olutulo kasuza abantu abataliyo kyobala kalisa nali mwasiza omuntu abaana abo siri boogerako na ababiri abo n'oyo munne amunyabonyeza emyaka 10 abaana bange bamukolaki bakazi bange bonna tukeera kuma bubande buli ayina eryamu namukumira nerimwolekeza nga bwe giri bamyaka 2 oba 10 alyevuma olunaku lwe yantabaala n'ejjoogo lye
n'eri ejjoogo nze namwesonyiye kuba mulemeddewo ate nkyadda mu gavumenti ya Museveni okyaddayo kukolayo ki yatumaze ekintu zino ekya banki Salamu banki niyalonkingiddwa sinza kuba nti ekola n'obulungi nga tugitegedde terwanisibwe ku nkolayo gyekolamu gambye nti kyoba otya kugibba kubanga nze nagenze Ejjuba nagendayo 2026 fe twasobokayo nawandiika akatabo kange nti bannayuganda bagenda battira Sudan. Why? Abasajja bali ab'Ejjuba wadde si basiraamu naye bayingiramu oluwarabu kalikyaya ne lubasigalamu basanga nga abasajja abebasenga mu Jjuba mulimu busiisira era ng'okufuna tenti ng'egula $, ng'owebakamu $2 mu tenti $2 okwebaka mu tenti. Jjuba was very expensive ate nga olina okunywa amazzi wali hoti naye nabagamba bwenakoma nabagaa nti bannayuganda bagenda battire Ejjuba. Why? Munnayuganda buli lwalaba ow'amazima amuyita musiri abafala abasajja bajjanga nga beebasiza ssentebe zaabwe nojja okuvunjisa omutwalo gwa $, nga tebabalaamu omuwa bwino ga guno omutwalo nga tabalaamu Allah ali kulaba Nayuganda waba akuli anti kakati bannayuganda bajja kutuula beebake nti eno banka tugibba tutya Salamu banka tugibba tutya kubanga kakati okunoolera bannayuganda amakampuni agasinga obungi Uganda yina stock exchange ne bannayuganda tebagina kyebayita stock exchange wano MTN yaguze emigabo n'etunda emigabo nga gavumenti esirise neginvestinzeeyo yagula b'amawulire ne balanga ebiranga borrowing from the public n'ogula shares bw'omugabo ogwo gwa sente mmeka New Vision yatunda emigabo sente zayitamu buyisi tewali New Vision teyina sente kabusinga yaba sente zayitamu buyisi nga ne Museveni yaguzeemu gwaliwoddeko shareholders meeting ya New Vision kakati stock exchange kitegeeza amakampuni agasinga okubeera ku stock exchange galina okuba nga gabala ebitabo nga gakola amagoba emyaka 3 gameka agali kitegeeza ndi amakampuni ga Uganda tegabala bitabo tegakubuulira mazima ate ekirungi ekiri wano oba ekibi nti amakampuni g'abannayuganda agasinga obwenyi ga family bo tebaagala kugaba migabo tebamanyi management eyo eri waidi bo be bagenda mu banka ne beewolerayo so nga mu bazungu buli omwesanga nga temulina capital you can raise money from the public n'ogula shares kakati olw'okuba banka eyo egenda kukolera ku magoba what if somebody does not declare amagoba kuba togenda kubeera mu management yayo ekolebwa mu system ez'amazima waliwo system kakati nga bwolaba wano nti ebungereza ng'olina driving permit bakuwa max 10 buli okola accident basalako paka lwotuuka ku zzero bagikugjako tukyasobola kuvuga teolina wobeewalira kituufu toyina naye wano amasannyalaze nago bagabu omusajja n'omulaba omusajja ayita bannange abagende entebe sente bweziti ne bayingira tebatuuka mu kkubo ng'ekajjansi baga nti kiki ekyalinnye omusajja yayise ababooli nga sente bweziti traffic jam naki mbagambye 15,000 bwe batuuka mu kkubo bonna ne beefuula amafuta ge gaalinnye waki otuseera abala bazibuukamu ne badduka but how will this man manage his car nga temumusasudde mayindi y'omunnayuganda awo tebakirowooza so kati Salamu banka keyazze lwema genda tandika kutula njibbi empya the problem eyerekeddeuganda ababbi be basingamu obungi ate mu Uganda tetulina mu tteeka lya bufere teririiyo tewali tteeka lya bufere kasaba kufera nga kiwedde afi oba owedde bamanerenda poliisi beekolera sisitemu yaffe yonna ekolera ku kulimino
batuga mu ddiini y'omukulembeze yenna yali badde ayamba nnyo bamulekwa ne bannamwali kituufu naye osanga kyamanuwero si wano ng'abaana nga bamulekwa waliwo ayagala okubba ettaka lyabwe kyamanuwero si wano akwatagana n'agenda gwagenda okulyako sente sisimu yaffe yeetaaga study ogamba it is a milestone okuba kyakoleddwa ku mulembe gwa president Museveni kuba ne amin kyamulema okuba nti tubaza nnyo ne Adija Namyala yateeseteese anti kakati Namyala yuza anaakiiva ye bw'akola nabagamba nti bw'olabanga ofiisi etali overcrowded abalya ku batebe awo abatujju waba baffere wala ofiisi etali overcrowded wabeera baki baffere yes kali ffe wano ewaffe tebabbirawo bantu kituufu kubanga kituufu tewali muyoolera guli awo nabasanje kati waliwo abanzibirangamu nti omusajja omulaba talya kikumi gwe bonozimu talya tajja ziri bababbirangako wa nembatabukira waziwaddeezi ziwenze nzimutwale gonozitwale tajja zikola don't give anybody money training to kill you. No. Neighbors banyanga. Okay. Kakati wano bagenda abafere bavaawo abafere ne bavaawo ntusigala gwo. Kati ne ofisi ya Namyalo erabika tebannagiyingiramu nnyo abafere. Kati okuba bategedde nti Museveni akomawo Namyalo agenda kubeera ku buntu. Bagenda musaka ate bano abasajja nga baagala ssente tebafaayo obwebeera mulamu ba famire eyanga lwaki atuyiganyiza ayagala kusokoola kubanga 1,400 be baatwala ebweru ne babulirayo nanyini mu kampuni ago yampa ku 10 basasaana byobwani ngano byogerako kugala akamwa nabo obujozi kumali omuddala obujozi obwo gwe wakolanga n'otunda abantu ne mulanda wampaako 10 kalenzugu nerugira mu nkusuula eddala nkuba entu eyo njasi yalogansi eriwo omunyabunyizaaki alina obujozi mu mutwe abadde asaanaka mukubidde emyaka 10 akakanyizibweeko bakalugire tumanyi bakitaabu bakamuntu yaba baatuniamu baliwa tuniamu enagisi bakadde be baliwa bibaliwabyo aboogere nga tannatuniamu abage bakadde baabwe kano kaluzunza mutwe kalina bajjajja baako ababiri omusajja obwo there are times when I lose my temper musuulire eddala omulenzi oyo antegeererewo kubanga tebalina mind nti abaana bange babonebone nakukolaki bakati bange famire yange lwaki tetukuloga noofa lwaki tetukuloga mulenzi gwe n'ogweddalu n'okomera eddala okwereegera ku bantu gwosoose okuwasa muwala wa pulezidenti babawasanga kakati nkubulya nti bano abaana babakola ebintu they don't mind about you oba ogenda kufootya oba kitiibwa n'atamanya nti musuulidde munataziryako kapasiti ngiina emuwandagaza envunyu nemuwandagala envunyu yonna mu mpale kubanga talina kyammanja amunyabonye emyaka 10 mbonera okugenda ewe nkankwegayirako oyo must be a district academic year district must be wakuki nakulyako kigwe obujozi obukujjudde mu mutwe omwo olugulamu ozigyeko akalo katuuse mbwe bamutadde kaki kajjakole kaliisaze namuyisaawo nayisa abaana bakaliisa kaliisa najja mukuba ennyondo busiru why what I'm explaining to you nti tebajja kusifayalinga kintu kyonna mafiye okujjako kati nga kano akasajja bakavumbagidde olisi mwangu kukwala nebakakuba entwe ne bajasa ne bakatwala kuwuguma ne bakasonseko guno ayani bene myuvu ne bakakunamya n'olusuzu lwako ne bakakunamya ne bagukasonga mu nnyuma era kajja okuva kusokoola abantu. I'm telling you what I'm explaining to you. Batagitinga mukazi wange bamutti ne batta omwana wange ne bakuba omwana wange nebamuzita abaabwe nkereko kyona kunkumula ye tazaala sibakunkumula sibafuula byembisayuzi nandegera kwamagalo binjiko sawa sekoko kakati what I'm telling you nti mafia ya Uganda tena kyespeyaringa tekiriyo buli kimu ekikuba buli kimu ekibbiramu without caring aliwo
nti ojja n'okuba amayumba g'abantu ba enkya basolebwa nedda mu luge nkuno bwajja aliyevuuma ekyamunumbisa teyeerega kati sawasawa no sekoko sawasawa no sekoko anavimbavimba nze mulese omutadde mukwasirize emantu tayina kyamanjo naye alyevuuma olunaku lwe yantabaala omulenzi oyo ali lwevuma ejjoogo liri mu foomuuka mu mutwe omwo ne mu galubindi omwo so what I'm explaining to you nti babadde basobola okuttawo abantu 100 ku mukolo ogwo nga bakuba namyalo anti wabeerawo incident Museveni yagoba yes okay yes nti ewa Ssebalamu abaana ewa Ssebalamu bw'obeerayo nga bakuba ebintu bigundi fireworks abaana baafuluma babiraba kituufu abamu ne bagwa mu mazzi abalala ne bafa naye baamuggala nga baagala ebirala bikole yes bakuteekamu ekintu ekyo bakiggale nakuba akatambi jjo nga kakizunza lukwe naye akaanaaka omwana oyo bw'atabe wa mukisa kubanga abantu emiliyoni 10 okuyiga entw eyo ono ye yeekweka ebuziga naye kukumayo n'agwa mu kkodda bwe naye kano bajja kavumbagira omulundi gumu mu kibuga mwe kazungira baali baagala okukwata ekintu kyennateete kiri kigesiguuni bakiwaana nga bagenze mu jjenda balagidde bakiggale bo bakikuŋŋanyizenga mwaba bukusokoola naye omwana oyo omwana mubi bannanga omwana mubi Museveni yatusombera ennaku zino engombe eri mu naye omwana mujozi omwana ayina ejjoogo mu mutwe paka lwe yalumba nze tannakiwuliramu kati omanyi bw'oba onywa omwenge toguwulira nga otudde naye olutambula n'otala ejjoogo lyajogedde emyaka 10 nze namutadde namulekedde abansingako namututte mu court of appeal ejjoogo lyonna limufuumuke mu nnyuma olutalo luli mu ggwanga ensangi zino lwakwogera ku bulyake na bukenuzi ennaku zobaddewo ensonga ebadde etambula mu ggwanga era nga Anita Among speaker w'eggwanga ya parliament y'eggwanga Uganda tava ku mimwa gy'abantu President Museveni yavudde n'agamba nti abo bonna abamulumbagana balumbagana Anita Among bebalaba eggwanga yakibaddemu nannyini nsi ye yakibaddemu anoonya ssente okamala obukamala what they do they create trouble for you odduka ogenda ewaabwe enyondo zibampitangako ne lwaki oba instance ebanga tebogera ku buyange n'obukenuzi abanyazi lwaki pulezidenti abashirudinga nnyo anti wulira nabaga nti nze aye reason hawayayo reason sente ze bamugamba ne pulezidenti azirina ne vice president azirina ez'okwejalabya ne speaker azirina ne deputy speaker ne chief justice azirina nti olwokuba service delivery yabalema ne boonoona buli kintu kyonna bo beeterawo sente ezaabo era abantu tebakitegeera sibambe bamujja ku bwa prime minister yali alwadde cancer yali agenda e South Africa kati Museveni n'amugamba nti wadde ovudde ku bwa prime minister naye jagendangawa e South Africa kati gwe bwakufuula advisor emuntu yenna kakyala bikolwa nti eriko advisor wa Museveni yayuzanjuzi eyo temuli value no temuli value advisor temuli ekyo Museveni yakuwa ttaaga osigale ng'akufugira awo ye toyina tewa makulu oba bano abakadde nti kale beera awo ofune welfare but a vibrant mannequin nti nze a vibrant mannequin ndi ontwala ku bwadde ate sebo ono yajjawo n'amafuta lita nga tamanyi nafiriiti yali alowooza bweyandabanga nga tamanyi nti famire yaffe musinga obugagga esinga ewaabwe gisimanya liitiyo abagagga bana mu famire yaabwe nga tannatuniyako n'obugagga bwe yalina nga tannafuna privileges kandi nkubuulira nti abo abaana bagezi nnyo singa obwongo bwe bamala nga bayiye kizunza lukwe ako kabbi kaliitirivu nnyo buli kintu kyonna kizunza lukwe mwabi bino ebintu ebadde bateeka ku speaker biri fabricated biyiye buyiiya nkubuulire baali bali bwe bati baali banoonya mpuuga ne speaker batya baddukire ewaabwe nkugamba bakuyiitinga bakukuba eno jje gye bali mukwenyo kayira asidi
muyina asikale kasooka leba nkazi kakuba ennyondo nono yennyini mukube ennyondo mukubesa sadduke mukubesa si mutwe abo abaana baspiika okumutuusaawo bali baagala ajje gye bakola gye bali kuba abaana abo ne Museveni akimanyi baakuba olukuŋŋaane bukedi yanka tabakwata abanga tabakwata batunyamu tetuvudde ekibiina kye tukimuleke kale kibeeramu ne mukoddomi we ani ku bantu bantu balina ekyo ekibaddusiza mukoddomi we batumuleke ne mukoddomi we ani ku bantu kuba terina kyamugamba bwe bakola ebintu tabanyega kakati baali baagala bakolewo ekibiina ekikuba muhoozi nga muhoozi ali mu magye bo nga beekwese kubanga Museveni bamutyo bayoola yamuyise nagisi mumpale n'obujoozi bwe ku bino ebyokusokoola abantu kakati bakye baagala bakifunamu ssente nti Nuupu ssebo tugitemyemu mpuuka tuwe ssente tugyawuzzaamu eyo ddiiru ate banene beereere byona bino biri mu Nuupu ekaine yes bano bira gye biva sowana sikookano kivuna mulimu n'abalala abamyusizza this is how they get money from Museveni bamulaga nti tukola nnyo era mpuuga bwe yabiganye nabagambye mpuuga muyina mu likooti nga bamutaddeko nekannekeresi k'embwa akyusa amaloboozi naye ebyalo by'e Masaka nga sibikyukanga era yeeye mpuuga n'agaana ako kabwanika ne kaleeta n'abantu ako singa abanuupu bwe bakalabira bakatwala misinde kafere mukagobe mu kibiina yawandise n'ebbaluwa ng'asaba munyonyere ekibiina kiyimirirako ku nsonga z'ebisiyaga yawandise ebbaluwa ng'agiwandiika chief whip Nuupu eva ennyonnyole sitandi yayo ku bisiyaga ate Nuupu Kyagulanyi lwagenda e Bulaaya asinkana basiyazi mugobe embwa mwakeereetera bwanika kalina obulafaana yabujja ku mbuzi nkadde nabukakanyugira akatalina magezi mu mutwe bakagobe isolation nga buli kukalaga wonna tebakaba na mmere kabi nnyo these are dangerous fellows babugula akasajja ako mu isolating nga buli kukalaga bakakuba amayinja nasangako gundi omusajja oyo yale bamuyitanga yatuvuma n'ennaku ezo muki sandi bajera ate cyangwa mu kifu bamuyita naye bamugula nnyo bamugula tinkasiimire namusanga mu kayunga apama atunudde ati namugwa nti toggala abaganda ne bwonoonya ng'otunudde bweru bajja kukuyoolaho wepankira nange nali namusangaania ng'atunudde mumusuwazi atunuulira abajja bamuyola namugwa nti bajja kuyoola ku mazzi bajja kuyoola ku nagisi wepankira ku baganda wa abaganda bajja kuyoola ku nagisi tinkasimire n'oyo bwanika bwasaana why do you ask Nuupu ogibuuza nti is a political party is it a sitandi yaayo ku bisiyaga babeebe ennyonnyoleko yagamba nti sente ezivugira ekibiina ziva mu basiyaga ez'endala zivaawa mu gavumenti ya President Dr. Museveni pastors have different sources of money you tell us bakitebakabetentwe akasajja ngako nebakakuba ne bakamma emmere nga buli woteri mwekayingira nekatambula eki nekadda mu bano nekadda buzika nekatuula ebwoyo akakozesa ali ku remote kugambye kaleeta n'abantu nze waliwo kyebakola kyesiraba mpuuga yabibuuseemu mpuuga mugezi mpuuga ina ab'ekitovu abamubuulya bafaazi era kyobula nti emasaka tebawaayo muntu kakati kano n'olufe lwako bayinza okuba nga bakalimba ebanakola lishapu Museveni ayisigazawo bifo bibiri kakati kyekikoko nedda mukagobe ne ku mmere ne mawoteeri nga bwe kalaga wannako awanika kadde ate kayina abantu ketaga kuboola keetaga kuboola keetaga kako tukanaolutwe n'olutwe kubanga they are useless abantu abo tebaasoma basiru why you would say the policy of no twakola policy tekiriza abasiyasi is there a provision nti omusiyasi tajja mu Nuupu is there a provision nti omusiyasi mu Uganda takola kibiina is there a provision nti omusiyasi mu Uganda talonda kakati kalina magezi kati eyo empanama erina magezi eyo mpanama yennyini omutwe empanama
tulina mpanama kapuluni anti nkubuulira nga bwe nakugamba nti ebintu bino bwetabiteeka mulogi bigobwa obusiru tekateeka mulogi kasoma nimero hazibande kakuba nti empiso nze nkubuulira why do I abuse them the way I abuse them they don't reason nkugani where is the contradiction toyinza kugamba sipiika nti ayonoona ssente nga totubuulidde kye yakoze kyezaganibwa nti mu kifo ky'okukola kino yazimbye ekkanisa atambula agenda ku nnyendo ez'enjawulo which is a provision agina yalina okutambula n'esente bazeekawo naye muzitamale sente zikozebwa kyeyoneenero extravagance esukkiridde muzigyewo and the problem is not this money you don't know it nti kiringa bw'ogamba nti omusajja omwavu atuuka ekiseera nga ye ne mukazi we abaana bali akawunga na bijanjalo aguleko half kilo kanyama n'akalya ne mukyala we bo kyebakola nti bo beeterawo ssente ekibati toziraba teziri reflected mu budget nobody observes this money yes yabaga nti Kajina yagenda mu parliament n'emusonyiwa billioni zaabu ya muzengo you talk about million bitano kamilioni wamuwadde meka atayogerwako kamilioni mu government alimu abayimbi meka babadde billioni 3 nibayina emitwe before you bayina sejja bano okujjako okuba nti Katonda yabayamba ne babeera n'amikisa ne babeera some of these people don't mbavuma ne badduka kakati gwe nkubuuza nti a man like me obufumbo bwange obulamula na ddiini kyenkubuulira nti gundi lwekerubeke yafulumya mukazi w'ekiru mu nnyumba sanga munaana eyewaabwe gye bali teriyo bodaboda teriyoki omukazi n'anyegera ddala namuwa gundi ezo nazigaana kadinali yabagatta bwe yabiyingiramu omukazi n'ayingira obusiraamu kuliete contradiction omuvunaano otya kati without flouting rules kyendabagambira tebakiddamu timuleme kutulima nti omukazi ono gwe muvunaana timwamuwa ssente okuzimba eddwaliro ly'erubowa agulimenti eriwa gimwakola naye eriwa gyafulautinze eriwa naye muzetamale we are creating untouchables mu ggwanga lya Uganda because if katono nnyo bwe kibanga Anderson Bulola RCC wa Rubaga yava nayogera ku nsonga za speaker nalwo bamuwa suspension bamujja mu office tetuyogere ku yagula bamugula Bulola bamugula. Yes, I speak on many things. Why don't people take me to court? I reason. Don't deceive us. That government paid this woman money, the Italian, to construct the hospital for you, and she has failed. You sue her. She's a known person. She's an international businesswoman. Yes. Argument yatone jene gyakola ne company omukazi. Erijawa. Tebayinza kijjayo teriyo. Account nko mwateka sente ezo basingina tulezire ebani. Is it a fake account? Public weri tuko okubuuza ebibuuzo ebyo tebajja kulimba muntu. Okitegedde bulungi nti okugamba nti bwebwene sente azijja mu basiya ziwa can you identify a donor? Bazimba ekizimbe ku Buddo English College neguni agendayo ogoni akigulawo people claim the charity funded by basias bano bonna bemengo bannabagereka bafuna sente where is it accounting muno mu nsi oyinza n'okufuna ekitongole nekikutwala ebweru naye nga tomanyi kyabasiyazi because these basiyazi when they are approaching you nawandika akatabo kange nembagamba nti obusiyazi temubumanyi era tetujja kutegeera abasiyazi abali mu Europe bo bakuga nti balema I'm a woman acting a man's body. Eranga harmonization na zebika za kikazi. You meet them. Ne bwana abasajja obatunuulira. Nga yenkole eyo naye ya kikazi n'entambula n'enjogera. Kakati abazungu bo kye batusingira nti balina kye bayita sex change. Ya abadde omukazi
waliwo story abaana baawumula ku ssomero nga ye miss yakomawo minisita bamukozeko exchange kakati bo bagamba balema bo era mu basiyazi tebakugamba nga okujjako bino ebyawano omusiyazi omukazi aba mukazi apulenga loolo yaki ya mukazi era anoba mu community yaabwe anoba nze nembaga nti mmwe okulwanyisa etteeka eryo omanyi maafiya tekuwa solution nembagamba mmwe mukole ekintu kimu mandatory testing ez'abaana baffe abalenzi get experts badokita lwaki abawala ab'embuto mubakola mandatory testing kati bazikwene ku balenzi bakebere ki ennyuma yes buli odda kubasoma bakole ki babakebere n'omwana w'ewaka kalakita lisisobe musiyazi waliwo story nze ebintu mbisoma nnyo abasiyazi balina you cannot fight something you don't know njatukomeo ku issue ya speaker omwami nze gambe tukwirize ba untouchables manya bati katono nnyo asibundi yayogerako bulola ku nsonga ya speaker yake yafulumizibwa office yavuddeyo n'agamba asaba president amute alizayalinge takyasobola kudda mu office people are losing jobs because okwogera ku busiyazi okwogera ku buli yake is an idiot nti nkugambye is an idiot why don't you talk about what we should discuss is how has this woman misused this money kitubuulire kuba n'abana bakola ki ago bakozesa mbwa that's why they cannot use me bali be bamugula ndikuba sipiika ne bakukolako bloggers babloga mbakuba omulundi ogwo buli muntu anjozaamu naye nkola akatamire kabeerako abantu 1,010,000 why my approach to issues is different nababuulira nti the argument over the speaker baagala akulembera ekibiina kyamuhoozi ekikuba muhoozi nga nannyini ensi yeekwese ate muhoozi ajja bakikole balabe nabagaye nti Uganda erina crisis gye mutannalaba wano eriruddawa andi nkubuulire muhoozi ali mu magye yakumandinga amagye gonna nti mumulowooza nti Museveni yamusibidde bweru emwe bumulowooza yamuggaliddeyo Pierre baagiggadde kale ajja kumuyo abantu baagala bamulabeko kabangali ng'agikanga baddeko abantu bakuba enduulu kuba ensi yonna yamutamuwadda you are going to provoke omugonzi etamalike omanyi batugamba waneeni nti Pierre baagiggalidde nkugambye kasaba mutadde bamuwadde obasiiku nkugambye nti ye tajja kujja mu 2026 naye Museveni yamukyumiriye muhoozi aziimagi very powerful ayina support y'abantu ate sinzeeko okumufuga Museveni must respect him yes gwe yali adismisize Commander Land Forces ono musinga mujje mu magye amukomyawo ati yatesitinze namulistraining delaying kakati naye tolugamba nti muhoozi yatekinga bold move nayingira politics many people are this ngona agenda amwogerako bwamunoona bwamu yeye atayina tayinza kubalaala oyo okujjako kalanda sign wa kakati today abantu Museveni bamuforsinze ekibiina ekyakatandika nakikonsideringa nakiwa ne baminisita babiri balamu n'oli omulala kakati bw'aba yabaze ngaga nti balamu ye mobilizer atifu mulimu abaagala bakagabo bamaze okunamira ebibiina byabwe bakyaddayo bakasolo kakati kasolo ekivundu ekyamugobayo mu movement lwaki bonna basempija badde bali movement nvundu. People don't want to carry the extra baggage. Abaanise okweyambulako baggage. Ate Museveni singa tabadde mwana we tabu ebadde egudde. Ate yali mukoze nti omukole nga benayisa nti omutwala ali Liberia tekyayiika. Tekyayiika. Museveni kyamuyambye nnyo nti mwana we. Ekyokubiri. Can the president tell us? Nti abantu abo babadde bayingiddeyo muhoozi bw'atabaawo tebasobola kufuna muntu mulala abadde bayingidde mu Pierre mumulina as he addressed the cause ne baganda bwe bayanga brothers bo ne bavaayo openly bakola kati tuli tumidde wane kubanga tebalidde
balina abajoga balina be balaba abagaggawadde ennyo ate nga ye Museveni nzekyo bala ebyadvisor nabiganda si to disrespect him era bwambe zita contract ngisayini naye sikola tokola Museveni ajjako era koma kyatugambe ng'avudde mu power did he advise me abo ba advisor bange wibanga abamagezi be bakolanga ebintu ebyo agenda kubekwasa emiga egy'obwerere agenda kubekwasa nyongera okujjukiza gwena tulaba tugobera aba Smile Jobs Consultants bali wali eri yesebo osobola okuba nti nno obakubira ku namba esimu agala okuba nti nno okola oli mwana muwala oli mulenzi myaka 21-39 namba esimu weriawo osobola okubakubirako n'ogenda okuba nti nno ofuna omulimu oba na passport kya bbeeyi batogirina nendeyo kale genda wali enamba esimu bakubireko osobola okuba nti nno ofuna omulimu ayagala okolebwa housemaid ayagala okolebwa cleaner owa dereva mu nsinga Saudi Arabia agala Jordan oba Dubai bakubireko osobola okuba nti nno ofuna emirimu nze Itamale twale twogera ku kitu ya muhozi omukolo gwawedde yafuuse CDF kali bamufisi bagimupasizza naye question arises Jeno Mosca nabwe gabeera afuuka fulu jeno yamwambaza ennyota yali Jenosali Musale omukolo guno gwakoleddera okuba nti hadinga omukasi oba CDF mu butongole era gwakoleddwa Jenosali Musale eggulu why but imagine ekina kukolebwa Minister of Defense wali ndoza bamina nti ani yasooka okufuna mu bwajjeno naki ndoza balina mu seniority yaabwe simanyi but what I'm telling you nti muhoozi tukiyita boloting egundi ekuba endogoyi paka ginefuluma muhoozi ya boloting. Okay, there was a time when it had been written off nga bamuvye ng'ona zina abatamwagala nga bazina azibawusi back amaze okukola ekibiina ky'obufuzi kakati nze ngenda ne mbagamba ti omwana we amaze okufuna olubuto eri civic organization si kibiina ky'obufuzi nze Itamale ate bagambye ekyawandikibwa dda mu 1998 kyabinaayuzi nze Itamale waliwo kyawandikibwa mu 1998 PLU yakolebwako binaayuzi